Emmanduso ko kyali abavuka abamulembo Mutebi nze James Ntambi Kyankya Kyamizanyo dakika ebulanga 10 okuvaawo abakalasa bajipaka samusanvu ez'omutuntu. Njagala kujjukiza Hypino energy drink okuva mu ggwanga Turkey nga caffeine yalimu bamukola mu mwanya yaffe ya wano. Energy drink eno ya sente entono ddala egula nkumiza Uganda 5 zokka ate terina kizibu kyonna yakkiriziddwa abantu tugikozesenga bwe twagala. Yanjawulo nnyo si energy drink jonywa ne kusigala mu kamwanga bino ebilalala so nga ate ebirungo byonna byonna ebizimba omubiri ebirina vitamins biki so nga nebikwatagana n'okufuna amaanyi ng'oginywedde era nabyo ekyo yakimala. Ojja kugisanga ku 10 Uganda 5 zokka abagala okusula mujja kuba namba esimu eri noti 775 anamunya 5714 noti 775 anamunya 5714 esimu ejo bokuba ko oyongera okumanya ebisingawo so nga ate Start Times naye kugambye dikoda gitekeeka liigi ya Uganda obengo gisembeza nene ekitali liigi ya Uganda kyokka kuliko loko channels zonna kuba ekisowaani ne bana abalala aba antena so bobo giguze manya anti buli sanyu boli sembeza mu diro. Abagala okulaba liigi ya Uganda nga woli oyinza okwata wali TV naye ngo ine simu ya sereza downloading a Start Times on app ojja kusigala nga nawe olaba omupiira ate bobira customer wa fengo ready decoder ogirina buterevu simu yo girinkinga bulinkinzi ku decoder tojja kweyongera mu bisale byonna era osigale ngo olaba liigi ya Uganda wonna wona oboli ku safari oboli luddawa so yes Start Times wetu kwekola ebintu byayo jettanira embere etambule bulungi. Armed Forces Motocross Championship ships bakuletedde pichipichi ezempaka zijja kwera busikanga 27 omwezi guno okuyingira mitwalo 20 mulimu abavuzi b'empaka bangi okuva mawanga ag'abazungu gamba nga Spain, USA, Canada, Cyprus, Israel, German sakona mawanga aga Africa omuli South Africa, Botswana, Zambia, Kenya ne Morocco. Abona abavuzi bajja kuvuga okusooka empaka zino za kusiima bamukwata mundu wajja kuba bino okubonga ennyonyi mu bbanga so nonye emitwalo 27 tubere busiika ffenna tunyumirwe. Shiba naye ayongera okubajjukiza date ya 9 ne 10 ali ku Serena Hotel 15 n'obukadde busatu meeza bofikanga 9 addayo nga 10 Freedom City Sunday nga 11 December family day out mutwalo n'emitwalo 3 songa ate 16 ajja kwera kyotera mu kisaawe mutwalo n'emitwalo 3 era wonna ajja kuba bakuba endongo ate ne Cbs naye yongera okujjukiza gwe munasingo munabusujju munabwekula munagomba bakugambye toddamu kutindiga lugendo lujja kyadondo ngoleta kirango ngoleta kirango kyakulanga business yo balukiiko olanga bibuze olanga nyimbo oba webaza oba obika emitana bagudde office ya Cbs ku Banda Stage ku kizimbe ky'obulabirizi kye bayita Pennsylvania House ekisenge namba 028 oboteeka ekirango gwe munasingo munabusujju munabwekula munagomba n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo okumanya ebisingawo tukubire ku simu eri noti 7 noti 6 88 27 88 noti 7 noti 6 88 27 88 ojja kuba otegerera ddala ebintu nga bitambula. World Cup tetukyagamba nti esigaddeko ennaku bweziti tugamba bugambi ya ku Sunday saimwe yakawungezi mu ggwanga Kata amawanga agasinga obungi gatuuse Wales batuuse jjukira bagenzi okusamba World Cup yabwe esookera ddala okuva mu 5 Bungereza nabo batuuse mu ggwanga Kata basimbudde Birmingham ne batuuka Kata training camp yabwe ejja kubeera kulina Doha bali mu kibinja bba era game yabwe esooka eriyo nga 20 ajja kusamba n'eggwanga erya Iran then bali mu group era omuli amawanga nga USA ne Wales yennyini jjukira 2018 bakola bulungi nnyo basobola okuzannya semi final naye omupiira baguluzinga ku timu ya Croatia goal 2 mu extra time. Ku luno baddayo nga baagala okuwangula World Cup esooka kwa kuyankaga mu 6 ate 2018 be balina top scorer Harry Kane ate be goal 6 mulamba jjukira ali mu kibinja omwali Panama bwe yajja n'agikuba goal 3 agoloze we zawerera ennyo. Ejja World Cup eno ngero ranked number 5 mu kibinja kyayo yesinga okwera mu kifo eky'amaanyi ddala mu rankings ensi yonna. Iran ya 20, USA ya 16, Wales ya 19. So ligwange eri ranked ennyo mu kibinja kino mu kibinja B era na appearance yabagenda kubeera ya 16 mu kikopo eky'ensi yonna. Ate bojja mu ggwanga Bufalansa Christopher Nkunku yalwadde mu training olunaku olwajjo weewuunya alwadde basimbula olwaleero okwolekera eggwanga Kata yalwadde okugulu era Federation ya Bufalansa ne confirming nti tasobola kusamba embeera gyali mutasobola kusamba mu World Cup. Jjukira abadde ku form nnyo musambi alabise emipira 15 ne RB Leipzig n'atebe goal 12 abadde alabika bulungi era amanyi nti Spurs ebadde rather team ya France ebadde ejja kumukozesa mu mbeera eyo. Bufalansa mukadde kano nga bwe nagambye bali mu kibinja D omuli amawanga nga Denmark, Sako ne Tunisia. Federation ye Bufalansa yamaze okuwandiikira FIFA ng'egamba ng'esaba replacement bagikirize tekewo omusambi omulala era okusinzira ku nsonga ne kusifu zigamba bandirowooza ku musambi gwe bayita
Rando Kolo mwami akubira mu timu y'abanafu aba Frankfurt yayinza okuddawo mu kifo ekya Christopher Nkunku. Jukira France ina abasambi bangi begenda okuluzingire olw'obuvune. Yogera ku basambi nga President Kimpembe uyu mwala b'ekifo kye bakiwadde Axel Disaso wa timu y'abanafu ba Monaco muzibizi Ngolo Kante ne Pogba bote bayinza kubererayo ddala olw'obuvune. Kyokka ne Varane naye wadde agenda naye era mulwadde ali mu kulikavalinga yalwalira ku timu ya Man United. Kale olabanga nabo World Cup basanze tebe gama balinga abatetegese bulungi ne balina abasambi of course abasobola okweza omwendo ogwa 26 era manyi basobola competinga. Bojja kugwangala Senegal Federation yakakasiza nti Sadio Mane tasobola kusamba mpira gusoko gwa timu ya Senegal olw'obuvune bwe yafunanga ali mujozi gwa timu ya Bayern Munich bali basamba mpira ogwa Bundesliga. Timu ya Senegal bo bali mu kibinja mwe muli amawanga nga Holland era bajja okusooka okusamba nabo ku Made nga 21 then basambe ne Katanga 25 mwe muli n'okusamba ne gwangerayo kwa Donga bamalayo ekibinja na kuzomwezi nga 27 mwezi gwa November. Naye Sadio Mane tajja kulabika mu game ene esooka gye banasamba ne gwangera Holland mu mbeera eyo. Lero njagadde okubulira ku sente zitereddwawo timu zigenda okufuna zonna zigenda okwetaba mu World Cup. Jukira waliwo obukadde bw'ensimbi za dola za America 440 nga sente ezo ye prize money amawanga gonna go gagenda okugabana agana abageetabe mu World Cup timu 32. Champion wakukwata obukadde bwa dola za America 42 bwe muza Uganda bobero bumbi nga 15 mu n'obukadde nga 8 n'omusobyo. Songa ate namba 2 ajja kwera n'obukadde bwa dola 30 namba 3 ino obukadde 27 namba njya ino obukadde 25 kati okuva ku 5 paka ku 8 buli omwayi n'obukadde 17 ate okuva ku 9 paka ku 16 buli omwayi n'obukadde 13 mu dola za America. Songa ate okuva ku 17 paka ku 32 abo balina obukadde 9 mu kikopo kino ekyensi yonna ze milioni 4 ezateereddwawo. Sente zino zivaawa FIFA ina ba partners yo kyokka ate ne World Cup ina ba sponsors so awava sente ezo zibagenda bagabira amawanga ago gonna kugaba nabo batuvudde mu kibinja tosobola kuvaayo nga lonsa wakiro kwatayo obukadde omwendo obwa dola za America. Kirajjukira mu 2018 France bwe yatwala yafuna obukadde 38 Croatia netwala 28 mu dola za America. Bogena ku Spain 82 sente zali ntonoko zali milioni 2.2 ku champion bujja mu 86 zali milioni 2.8 mu dola za America. Mu Italia 90 champion yafuna obukadde 3.5 mu dola za America. Bujja mu 9 mu USA champion yafuna obukadde 4 ali Brazil. Bujja mu 9 mu 8 France yakwata obukadde 6 ate bujja 2 Korea Japan champion yakwata obukadde bwali 8 era dola za America. Songa ate mu 2 milioni zali 20 nga ziri nyemu mu gwangire Bujerman 210 zali milioni 30 songa ate 214 Brazil champion yatwala milioni 35 mu dola za America. Ngabwe nkugambe 218 era nizongera nezirinya nezida ku bukadde 38. France yatwala Croatia netwala 28 kakati champion wa kutwala milioni 42 mu dola za America. Muza Uganda bwe buwumbi nga 15 n'obukadde 8 n'omusobyo so ze sente ezo. Butukoma wane waffe ensonga nga bwe ziri olunaku lwajjo Solitiro Bright Stars yasobodde okuba timu y'Ondupalaka eggoolo 2-1 abasambi okwabadde Innocent Kitimbo Sako Nelson Senka atuuka ate Dominic Ebongo yatebire timu y'abanafu ab'Ondupalaka wali ekavumba. Ondupalaka ye timu etandaba kuwangula mupiira gwonna bagisabudde emipiira ene drawings emipiira 3 erina point emolo ensonga batandikira ku Koligo batandikira ku Bani batandika basasula banja lyabo bonero bali babasalako olukola efujjo. Bright Stars bafunye wini yabo yasoose mupiira gwabwe ogw'omunaana era balina points ziri 8 mipiira 8 mu kifo ekye 11 jukira balina draws etane z'omudiringano emabegako wali. Then bojja ku Maroons Black Power yazine basabule goal 3-1 Hussein Mbalango alina omulimu gwakola mu timu ya Black Power okuva yajja olabanga ebintu bikyuseemu. Dickens Okwi Mike Sewu ono in fact ono yatebye na penalty Sako ne Simon Peter Otto yatebye goal namba 3 ya timu ya Black Power ne bagenda ku points 5 mipiira 8 bachali mu kya 14 naye wini yabo yasoose songa ate Maroons goal yabwe mu yoka yatebeddwa omusambi gwa Solomon Walusimbi era batudde mu kya 10 points 8 mipiira 7. Vipers nayo yasobodde okuba timu ya Lwahire goal mu kuziro wali ekitende yabadde Milton Kalisa mu dakika 19 naye amawulire yagatanyumye bulungi gabadde ga Shirafu Mandela yalwadde ne bamutwala mu ddwaliro kinategeddeko kakati yazze engulu era akubira ddala ku matu ajja kuwona kugamba embeera ya stabilize bagiterezeza abasawo. Vipers yagenze ku points 11 mu games 6 ejja kuddamu kusamba kuna kula Friday so ejja kubeera kitendegesa ne timu ya UPDF. Atalwa hiru gye bakubye yo yasigadde ku points 10 nayo mipiira 6 tena bakuwangula mupiira gwonna kwawe empiira gyonna gye kyadde
bwe takoze maliri badde Luzinga omwajira bina kisunga yakubidwa yuala egole mu ku 0 neta komaawo ne Luzinga noga Vipers ate yakola amaliri aga 0-0 ng'ekyalide team ya Blacks Power games zonna zewangude zibadde za wakaze games 3 mubakubira Maroons UPDF sakone team ya KCCA judanga bajiwangula ne goal 3-3 so balina points 10 baba team ya Alwa Hill na yate Vipers basukulumye ke na points 11 wadenga games bazenkanya ligue ekomawo lero n'omupira gumu Busoga erine team Express sawa 10 za kawungezi Busoga balina points 7 mipira 7 Songa ate Express ina points 11 singe wangula lero ne goal eziwerako wandisanga mu kyokusatu oba mu kyokuna mukadde kano bajjanga batudde mu kyamukaaga bachalide timu ya Busoga mu kweze zibadde zigabira abantu obubonero zesinze okuluzinga emipira emingi ezo timu zebbiri ne Busoga ejja kubeera waka nera nino okukiriza nti Express balina squad esobola okwanganga abasajja bano ne bavoidinga defeat wakiri okolo obubyenyo gali badde maliri ne balina n'obusobozi obuwangula omupiira sawa ziweze nnya njagala kuleka bakalasa bakongere paka saa 7 ez'omutundu byesikoze biri mundagenda kujja na bikutana na mutalo mukalasa mayanzi mukama katonda abatukumire saabasajja kabaka awangaale